Kati tubalamusako mwina abali ku mukutu gwa Daily Still Hope, abali ku Daily Still Hope 2, Ejje Media n'emikutu emirala mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli bulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibwe mu masekkati gaffe mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Nakwayonja tutunulira ensonga lwaki ebintu byongera okwonooneka singa obadde oli mu makanisa g'abannabbi b'obulimba n'ovaayo. Abantu bangi beesanze nti batya okuva mu makanisa ago kuba balabye abamu ku bo nti bwe bavaayo obulamu bwabwe bwongera okwonooneka. So ekyo nekibatiisa ne basigalayo olw'okutya ebintu okwonooneka. So obanga wali obaddeko makanisa ag'abannabbi b'obulimba n'ovaayo, ndowooza bino byenjogerako osobola okuba nga ate obijulirako. Bintu byongera okwonooneka n'olowooza n'ogoba nakola nsobya okuvaayo naye nga kyo kyewakola kyekituufu. So okuvaayo obuvi mu kkanisa tekitegeeza nti abantu abo oba obeekutuddeko. Just oba olekedde kuŋŋaana kugenda mu kizimbe kiri oba kugenda mu kifo kiri mubadde mukuŋŋaanira, naye still spiritually wabeerawo a connection oba okyali connected n'abantu abo. Kakati njagala tutunuulire lwaki ebintu byongera okwonooneka mu bulamu bwo buli w'ofuluma amakanisa g'abannabbi b'obulimba. Ekisookera ddala point of contact they have from you, enkwaso ze balina naawe zisigala zikyakola, basigala bakyakutrackinga, basigala bakyakumontalinga, basigala bakyakutambulirako. Point of contact. Jjukira owaayo ssente, abamu basaba ebifaananyi, abamu basaba ebintu engoye, ebintu ebyenjawulo. Kati obibawa babitwala ku kyoto. Kati gwe wavaayo buvi physically n'omubiri naye ate biri byasigalayo. Kati ebyo byennyini bye bakozesa ne bongera okuba nga obulamu bwo babwonoonera ddala, osobole okuba nga okola ki, osobole okuba nga ate oddayo. Ekintu ekyokubiri, covenants are still standing. Endagaano z'owakolera ku byoto ebyo. Abagamba addamu bigambo bino, abogera mu nnimi ne bagamba I receive. So waliwo ebintu ebyo bye wakkiriza mu butamanya. Kati ebintu ebyo bw'ovaayo obuve mu kkanisa gasige nakuddayo gwe n'olowooza biwedde. Ebintu ebisigala bambi bikyayimirira era biba bikyakufuga era biba bikyakutambulirako. So endagaano zisigala zikyayimiridde. So bangi bavaayo physically ne balowooza nti beekutudde ku buli kintu, naye endagaano zonna ze babakoledde eyo mwaga amakanisa bambi zisigala ziyimirira era omulaba asigala akyakola ki, akyazinywereddeko. Ensonga eyokusatu, not fully dedicated in Christ. Abamu we bava mu makanisa ago bambi ag'abannabbi b'obulimba ababivaako buvi, abamu okwagala kuwola ne balaba nti amakanisa gonna ga bulimba, bambi ne babyesonyiwa ne babivaako ebyokukuŋŋaana ne basigala waka. Kakati ate awo omulaba oba omuwadde buwe advantage, oba omuwadde advantage okukukuba. So buli w'oba mu kkanisa y'abannabbi b'obulimba olina okwewaayo nnyo mu Katonda kubanga gy'ovudde baba tebakuleese bulesi nti ogende, baba bagenda sigala nga bakumontalinga, bagenda sigala nga bakola ki, nga bakunoonya. So buli w'olemererwa okwewaayo, buli w'olemererwa okubanga onywera mu Katonda oba bawadde upper hand. So abantu abamu bavaayo bambi baliakisinga ne babikaminga mu luzungu kye bayita ne bafuna spiritual laziness oba weakness, tebakyasobola kusaba, baggwamu essuubi. So buli w'obeera mu area oba mu state efaanaganako bwetyo, ebintu bijja kwongera kwonooneka bwonoonesi. Ekintu ekyokuna, your spiritual realm is still under their control. Nti buli w'ovaayo mu bannabbi b'obulimba ensi ey'omwe baba bakyagipozeesinze. Kitegeeza waliwo emitendera gy'olina okuba ng'oyitamu okuba nga weekutula ku nsi eri gy'obaddemu, ng'okuddamu okwatula Kristo, okugenda ofuna deliverance n'ebintu ebirala bye tujja okulaba. So tolowooza nti wovaayo mu mubiri ne mu mwoyo oba ovuddeyo. Oba ovuddeyo mu mubiri naye ate mu mwoyo
jukira baba basigala bakyakukontrolinga obadde mu territory zaabwe matwale gaabwe. Kati amatwala ago olina ogekutulako mu mubiri, olina ogekutulako mu mwoyo, naye ebisinga byonna olina okusinga gekutulako mu mwoyo. So kati abantu abamu bambi bavaayo naye ate ne basigala nga mu nsi ey'omwoyo bakyali wansi wa bannabbi ba bulimba. Ekirala, you are still serving them since you haven't reconfessed Christ. Wovaayo mu bannabbi b'obulimba n'otaddamu kwatula Kristo oba okyali kimu nabo. Tiwa abantu bonna abaalokokera eyo bayatula muntu mulala nnyo wadde bakozesa linnya lya Yesu. Abantu bonna abaalokokedde mu makanisa g'abannabbi b'obulimba baba bayatula muntu mulala. Kati wovaayo n'otatwala mutendera oba n'otatwala step eyo ndala kuddamu kwatula Kristo, kankubuulire oba okyali wansi waabwe. So bantu bangi bavaayo ne basigala nga balowooza bintu birino naye nga baalokokera eri. Bw'oba nga olokokedde mu bannabbi b'obulimba n'ovaayo buvi n'ogenda bugenzi mu maaso nga toyatudde Kristo, abamu bagenda makanisa amalala ne batandika n'okuweereza naye nga tebazze mu kwatula Kristo. Kitegeeza oli kuweereza naye nga amazima tonnaba kukkiriza mwana wa Katonda. Ebyeri byali bifu, byali bicupuli. Kati olina okuddamu bujja n'oyatula Kristo Yesu. Ensonga lwaki ebintu byonooneka kuba oba tonnaba mukkiriza, Sitaani aba akyakulinako access, aba asobola okupenetratinga. Kale ensonga endala, you left physically but spiritually still congregate with them, still watch their medias. Ndi oba wavaayo mu mubiri naye mu mwoyo okyakuŋŋaana nabo kubanga TV zaabwe kwosiiba, YouTube zaabwe kwosiiba, TikTok account zaabwe kwosiiba. Hati ekituufu oba wavaayo mu mubiri naye ate mu mwoyo oba okyakuŋŋaana nabo. Ogamba nze siraba gundi, nze siraba nnabbi wa bulimba gundi, kyokka wodda mu nnyumbayo oba nodda mu kifo ekiri closest ng'abantu abo balaba, samoni zaabwe oziwuliriza, n'ogamba tezikuwadde omukisa naye nga wano pretendinga nze sibalaba. Kakati oba ng'okyali mu area eyo physically tokyakuŋŋaana nabo naye ate mu nkukutu okyakuŋŋaana, kitegeeza embeera ejja kwongera kwonooneka. Okyassa kimu nabo, bakyakukontrolinga, bakyakufuga. So wova mu bannabbi b'obulimba buli kimu ekyabwe olina kyekutulako. Kyakyabwe toddayo, TV zaabwe toddamu ziraba, ate noonya ekkanisa eweereza Kristo, yatula Kristo, ojja batandika okukolamu omulimu, ofune deliverance, then ojja kuba oweekutudde akubannabbi b'obulimba. Naye gwolowooza mbu ogenda vaayo buvi olekere okugenda mu kkanisa yaabwe otuule waka, bintu bijja kuba ate byongera okwonooneka. Bo baba baagala paka oddeyo, baba balina okukolako effujjo, buli kimu kife okomekereze ng'ozzeeyo. Kale ekirala, you haven't fully received deliverance. Abantu abamu lwaki embeera zongera okwonooneka nga bavudde mu makanisa g'abannabbi b'obulimba, baba tebanaba kusumulirwa ddala. Tonafuna full deliverance. Kati oba tonabafuna full deliverance, still omulabe aba akyalina access, aba akyasobola okujja ate n'abako byatataaganya mu bulamu. So ezo ze zimu ku nsonga lwaki abantu bava mu makanisa gano naye ate ne basigala bambi ng'obulamu ate butabuse, mbeera zitabuse, emirimu gifudde, abamu obufumbo bufudde, abamu bafa n'okufa. Bannabbi b'obulimba tebasaaga, n'okutta batta. Ogaana okuddayo oba ogaana okussa ekimu naye bakutta, kasita bakusanga nga tonywedde mu Kristo, nga tonywezeza Kristo, teweewaddeeyo nnyo, basobola okuba nga bakola ki? Bakutta. So nina kwetoolamuko katono nnyo. Wenkomawo njagala tulabe how to be totally delivered from the attacks of false prophets or churches. Tusumulirwa tutya ddala
okuva mu bulumbaganyi obw'abannabbi b'obulimba oba amakanisa g'abannabbi b'obulimba ge twagendamu oba ge tubadde tuweererezaamu. Kisobokera ddala okusumululwa. Katonda waffe tasobola kulemererwa, bingi byakoze. Kakati okusumululwa obusumuluzi nga weewaddeyo ekyate kitono nnyo, ekizibu nti tetwewaayo. Tukoma kubyogerako naye ate okubiteeka mu nkola oluusi kitubeerera ddala ate kizibu. Mukama tukwebaza olwa buli ssekinnoomu era tusabira abo bonna abadde bakibaobulimba kamusobobayamba bakulembere Mukama obalagire abantu abatuufu basobokubanga ate bakuŋŋaanira bakusiize ate Mukama basobole okubanga ate basumululwa mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Baagala nnyo kanyetolemu katono nnyo wekomawo tulabe engeri gye tusobola okuba nga ate tusumululwa ddala. Shalom.